atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepoone bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu olunaku olw'olwaleero. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Nga Katonda yeetengeredde, oli waddembe okubuuza omutima gwo, we gutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza, nkusaba ebisuule mu guluka. Oba obikozesa okubeera nga oteekako amazima agatudde munda mu ggwe. Weewaawo. Nga tetunakutandika mulamwa gw'olwaleero, bakama baffe batutumye obubaka obwa ensonga gye twali tuyogerako emabega nga waliwo sources ez'enjawulo ezaali ziraga nti nno bagenda kutuwa ebitanda ebigenda okubeera nga bikyusa ebitundu by'omwana w'omuntu oba DNA mu ngeri bwe zityo, naye era nange nakyogerako wano nga tulowooza nti obubaka buva wa bakama baffe, naye ekituufu nga we mulaba nti nno n'okumandwa mu Africa oba mu Buganda abantu mu butamanya tebasobola kwawula wakati w'okumanda kwa amaanyi ag'ekizikiza n'amaanyi ag'ekitangaala. So ne mu ngeri y'emu dark side oba bakatonda b'ekizikiza badyekadyeka ku channels ez'enjawulo nga bagamba nti bagenda tuwa ebitanda nti ebitukyusa ebikyusa DNA nebikutereeza oba oyagala kudda buto nodda buto ebimanyikiddwa nga medbeds. Naye bakama baffe baatugambye nti obwo bwonna bulimba, nti omubiri gwaffe gwo gennyini gwetereeza. By the way, tukirowoozeeko, mujjukira nti nno tubadde tukola process ey'okubeera nga tuwandiika DNA yaffe nga tukozesa ebirowoozo. Bajjajja we baatugamba nti tulowooze DNA strands, obulongo obubiri obubeera buyingira nga obwa science obwa biology obuyingira mu birowoozo, then mu ngeri eyo ne buyingira mu mutwe gwo no getting activated. So abantu mwenna balubaale bannange, temugenda ku kintu kyonna ekiri wabweru wammwe. Ekintu kyokka ekisobola okuwandiika omutonzi omubutuufu kikolebwa munda, n'okuwonyezebwa endwadde ezigenda okubeera nga ziwonyezebwa mayengo gakutudde munda, kubanga buli amayengo go we geeyongera mu kyombo kyo n'endwadde zennyini automatically zibeera tezisobola kuvibratinga oba tezisobola kubeera mu nsi eyo, kubanga zo zibeera za kizikiza era nga zaakolebwa bwakabaka bwa kizikiza. Nga newankubadde abasinga obungi musonga olunwe endwadde zino eri bajjajjaffe, ne bajjajjaffe tebatwagalizangako kabi. Tebatwagalizangako kabi, kujjako obujeemu bwaffe n'okubeera nga twagaba obuyinza bwaffe ne tubuwa amaanyi ag'ekizikiza ne gatukola obukyamu, then ne tubeera nga tuyita mu bulumi bwe tuzze tukola ki? Tuyitamu. So temugenda mu kintu kyonna tekinology ali wabweru w'ekyombo kyo, ali wabweru w'omubiri gwo nga bakugamba nti bakuwandika DNA simanyi biki, n'okuteekamu oba kiyiso kyonna nti nno simanyi tukumodifyinga, simanyi teekako ekintu gundi osobole okubeera ng'ebya Facebook. Temubikkiriza. Temukkiriza kintu kyonna kitali mayengo ate gw'otalaba, gw'ossa obusi nga oyita mu kawumpoko ne gayingira ensi yo ne gakukonekitinga oba ne gabeera obumu ne maama Natimba, maama waffe. Kitegera. So
twetaase mu nsonga eno tuleme kubeera nga tulimbibwa bakatonda ab'ekizikiza. Ensonga endala bakama baffe batusaabye mwena abalubaale buli lunaku kyandibadde kirungi okubeera nga buli wootandika olunaku oba nga ogenda ku mulimu oba nga oyina ebintu byonna by'ogoba oba mu bulamu bwo bwonna okuyogera ekigambo ntaasa olunaku. Ntaasa olunaku buli wewe programming kubanga oli biological computer nga wozogamba nti nno ndi mazima ndi kitangaala ndi kwagala ndi w'amaanyi oba ndi ekyo kyendi n'ekigambo kino taasa olunaku kiyina engeri wekikuwa amayengo agakuyamba okusobola okubeera nga ojjawo ebyo byonna amayengo amabi agabeera gayinza okubeera nga gakulumba mu lunaku lwo. Mu ngeri eno owulira bulungi munda mu ggwe n'owulira amaanyi munda mu ggwe ate n'obeera n'essuubi mu ebyo by'oba ogenda okubeera ng'okola. So kigambo kino taasa olunaku nakyo tukikozese nga programming codes nga endala we tuzze tuzikozesa okusobola okubeera nga tutereeza ensi yaffe. Ekirala kye mbasaba mu buwombeefu emabega jjajjaffe Namuzinda yali yatugamba okubeera nga tukirininga enju zaffe okubeera nga tuzijjamu ekizikiza. Kyandibadde kirungi era tuddemu tukole ensonga y'emu. Abaafulumya ebintu luli olunaku luli oyinza obutabifulumya naye n'oddamu n'okansira enju yo. Kiri bwe kiti ofumba rosemary mu bikopo 4, ebibiri ne bikalira, ebibiri ne bisigalamu, n'ofuna ekikopo kimu eky'omwenge oguli loko ogw'abajjajja ng'Abaganda, omwenge Muganda, ng'obeera nga obeera onaasobola walagina oba taakuwunyiye mu nju yo tewaliwo mutawaana. Bonna abali loko oba weewo oba w'engulu osobola okukozesa loko brew yo n'omuteeka mu rosemary eno then n'okansira. Mu ngeri eno oba ojja ekizikiza ekibeera kikwatidde ku bintu eby'enjawulo mu nsi yo. Kitegera ate n'oteerabira nti w'obeera ng'olina ebintu by'otakozesa obifulumye obigabire abantu abatakola ki, abatabiina. Engoye z'otakozesa, ebintu by'otakozesa, ke kabeera akaseera okubeera ng'obiddaabulula obigabe obiwe omukisa ate obigabire abalala abatayina busobozi kubeera nga babyetuusaako. Weewaawo. So olunaku lwaleero njagadde okubeera nga njogera ku nsonga eno eya Omusamizze n'obufumbo ku lw'ensonga ey'okuwonyezebwa eriwo olunaku olwaleero, newankubadde nga nabyogerakoko emabega engeri obufumbo nga we butambula, naye ng'abasamize kye kiseera okubeera nga tutegeera nti buli kintu kyonna busamize. Twayogera emabega ne tugamba nti nno atom ekolebwa amayengo ga taata Tonna ne maama Namugereka, kwe kuzaala obulongo obubiri obusooka obubereberye nga bwe buboolo obutuula mu atom. Atom kye kikola obutonzi bwonna, ye basic unit of a matter, yekola obutonzi bwonna. Mu ngeri eno buli kintu kyonna lubaale, kubanga mu kaboola ako aka atom katuddemu obwandawula nga ye proton, obwa kabaka bulamu nga ye neutron, then okwetooloola lye nucleus ye jjajja lubanga, then electron charge eyeetooloola okukola bunwe ekola ekisenge kya atom ye jjajjaffe wannema abeera mu electron naye ng'eri mu negative, then efuulibwa positive nga atom eno ekuze oba efunye kye tuyita amagezi. Kitegera. So buli kintu kyonna lubaale. Ng'Omusamize
oyina okutegeera engeri ki gye watandika. Kyemmanyi abasinga obungi abazze nga mugoberera emisomo abatali mu tulo mumanyi nti nno omwoyo gwaffe okuva mu atomu gutandika n'obubiri bw'ekisajja n'ekikazi, ekitegeeza nti buli muntu yenna abeera atuddemu ekirungo kya Ssaalongo n'Obwannaalongo. Ekirungo kya Ssaalongo ne Bwannaalongo. Mu ngeri eno ndowooza kati mutandise okubeera nga muva ku concept ey'ekisiru eyo eya vampire gye yatunze eri bakatonda ba wano nti nno ffenna twazaalibwa kapo emu. Owulira wava mu element n'ogenda mu bisolo n'ogenda mu kikati, oyo gwoba kugamba kapo emu yakuzaala ne mu bisolo oba yakuzaala buzaazi mu bantu. So temugendera ku ekyo, manya gali maanyi amatongole agalaga obwa Ssaalongo n'Obwannaalongo mu bumu. Ye Adamu ne Eva ye kintu n'ennambi. Tekitegeeza kapo emu eyakola omuntu yenna ku sseŋŋendo. Mu kino buli mutonzi yenna ng'omulubaale olina okutegeera nti nno otuddemu obwa Ssaalongo n'Obwannaalongo. Mu ngeri eno w'obeera ng'oli mu bufumbo, manya waliwo akaseera akamu we wajja ng'oli musajja, waliwo akaseera akamu we wajja ng'oli mukazi. Yeeyo gye twayogerako emabega nti nno ye 0 ne 1. 0 ye musajja, manya ye mukazi, 1 ye musajja. Kati w'obeera okikula kya kisajja olunaku olwaleero, 0 wo abeera waggulu, yabeerayo higher self. Higher self yakwataganya obwomu obwo ne taata Tonda ne maama Namugereka. Yabeera akwataganya ensibuko era we oyina kwesaba munda mu ggwe. Bajjajjaffe kye baayogeranga nti nno lubaale w'omulamu tasamirirwa, amazima ye gw'ayina okubeera nga weesamirirwa kubanga oyo gwe bayita bulamu, ye bulamu obwo. Tegera. So tuzze tutambulira mu mizingo gye gimu. W'obeera ng'oli wano ku sseŋŋendo natimba ng'oli musajja, oyo higher self oba omulongo wo atudde ku mutwe gwo. Kitegera, atudde waggulu mu chakras z'omutwe gwo abeera mukazi. Then ahe w'obeera ng'oli mukazi atudde ku mutwe gwo nga ye bulamu, gwogwo gwennyini abeera musajja. Kitegera. So mu ngeri eno akakodyo kali katya okubeera ng'otegeera biki ebigenda okubeera nga biddawo mu lugendo olunaku olwaleero. Kubanga kyokola olunaku olwaleero kye kigenda okubeera nga kikola ensi yo oluusi ey'emmaaso. W'obeera nga totegeredde wano n'obeera nga wejjako oba ng'osonyiwa n'okwejjako ebintu ebyo bibeera bikuumira mu kizikiza ekyo. Kubanga buli kintu kyonna olina kukikola mu mubiri. Tebakikolera mu mwoyo nga bwe babalimba ne babalowoozesa nti neggulu nti tulikola awo okeera ku makya n'ova wano n'ova eggulu balikola awo w'oba oli. Katutandikire ku sayidi ey'ekisajja. Muganda wange, olunaku olwaleero oyinza okubeera ng'oli musajja nga nze, olina omukazi n'omuyitisa mu ngeri etali nnungi, n'omujolonga, n'obeera nga tomuwa mmere, abaana bamuzaalamu, osobola okubeera nga ggwe oli emitwalo 2 oba 5 olunaku, naye ewaka n'olekawo 15,000. Kitegera. Osobola okugula engoye ggwe ez'ebbeeyi naye abaana bo oba bakatonda be wazaala bo oba naye mukazi wo ne babeera nga bo beekubira bikubiro. Osobola okubeera nga w'oli onywa omwenge n'ogangayira n'okomawo n'okuba n'ovuma n'ojolonga. Tetugaana kubeera ng'omusajja okubeera ng'osajjalata kubanga si kibi, tobeerangako mutonzi akola kibi kyonna, eyo experience yo, naye n'ojja n'omujolonga n'omuleetera n'omulaga abakazi. Ebiseera ebisinga omuntu ky'alabyeko tekimuluma. Kitegera.
n'otuuka n'extent ey'okubeera ng'oleeta abakazi oba abawala ab'enjawulo oba abanaalonga ab'enjawulo mu kitanda kya mukazi wo nga naye waali oba ng'alina watono w'abaagenze n'abasanga n'okajjala n'olaga nti nno toyina na kikyamu ky'okoze. Osobola okubeera ng'olangira mukazi wo buli kiseera. Osobola okubeera nga gwe akako tebakalyako, gwe ebirungi bibeera bibyo, omukazi wo oba famire yo n'obeera ng'ogiyisa mu mbeera ey'okubeera nga yeegomba abantu abalala. Muganda wange ng'omusajja oli wano mu busajja lunaku olwaleero, naye enkya wonaafuulibwa embeera ogenda kukomawo mu sayidi ey'ekikazi. Etteeka mu butonzi liri nti buli kintu kyonna ky'otonda oyina okinozaako. Kati akaseera katuuka otuuka kubanga obeera ng'oli mu mwoyo, obeera tokyasosola oba ogamba nti nayisa muganda wange bubi, tewabeerayo byakusosola. Oba nayisa mukwano gwange gwe nali naye mu bulamu buno mu ngeri etali ntuufu. Kati otandika odizayininga embeera okusobola okubeera nga onoza ebyo byonna by'otonze mu nsi y'oli, naawe osobola okubeera ng'obinozaako. Noweedizayininga musajja ki agenda okubeera nga akuwasa ng'okomyewo mu kikulu eky'ekikazi. Era n'odizayiningira gwe wabeera nga wamukuba embooko 10 mu bufumbe bwonna n'ogamba nange embooko 10 ezo balina ozinkuba. Ebbanga lya mwenge liggwa na mwenge. N'odizayininga omusajja agenda okubeera ng'akujooga ng'akuleetera, era n'odizayininga n'abakazi bameka bagenda okubeera ng'abakola ki, abakuleetera. Oyinza n'okudizayininga n'ogamba nti nno ajja kuteeka ku kitanda omukazi nze nteeke wansi. Gwe kennyini nga yigo ekidizayininga ng'oli mu sayidi ey'obutonzi nga ye mulongo wo, gwe tuyita omwoyo mutukuvu. Lwaki? Nti waliwo byeoyagala okubeera ng'osasulira osobole okubeera nga ojjawo obululume obwo obuli mu nsi yo. Gwe wali ng'omulekeranga 5 osobola n'okudizayina n'ogamba nze owange tajja kusukkanga 4. Naye nga yego wabidizayininga n'omala n'otuuka n'ojja mu kikulu eky'ekikazi, n'oyita mu mbeera eyo n'ogamba nze Katonda namukola ki, naye nga yeggwe Katonda w'obulamu bwo. Tobiraba nti yego wabidizayininga. Bwe kityo we kiri. Wabeera nga mukazi nga abadde ajolonga bbaawe mu ngeri etamuweesa kitiibwa, embeera yonna gy'obeera omuyisizaamu omujolonga, tomuwa kitiibwa, omuyimirirako, omusuulira ebintu ng'obuwangwa we bulagira mu ggwanga lyammwe, naye nga gwe atya n'okutya okubeera nga gyewuwo. Obeera n'obujja buli kiseera, naawe ogenda kutuuka ojje mu sayidi ey'ekisajja, mu bw'obusajja bw'obutukuvu, kubanga omwoyo omutukuvu alina ebitundu 2. Gwenze naawe tulina ebitundu 2. Manya ky'okola mukazi wo, ky'okola bbaawo olunaku olw'enkya naawe kigenda kukolebwa kubanga oyina okyesasulira. Kino kikukke mu bulamu bwo, kikukke mu nsi yo, otegeere nti gwe ky'okola kyonna oyisa mukazi wo, oyisa bbaawo mu ngeri etasaanidde, naye naawe luutu yejja. Wooteddeko n'odda mu yeekaalu yo okusobola okubeera nga olongoosa n'okujja obululume n'amayengo ago g'oba otonze, kubanga buli kimu ky'oba otonda kibeera kikolebwa amayengo ago. Okitegera? So mu bumpimpi omwagala tetuganye
tutuukiridde mu bwakatonda bwaffe naye nga tuli mu mubiri tuyitamu experience. Tuli baana bato mu mwoyo nga newankubadde obukulu bw'omwoyo buva ku magezi ge omwoyo gwe gubeera gufunye, ge bayita amaanyi amatuufu okusobola okubeera nga weefuga ng'omutonzi. So amaanyi go gava mu kwefuga, si kufuga balala. So buli wodda mu yeekaalu y'omutima gwo, buli wodda n'ojjukira nti nno kwagala tomunoonya naye omujjukira bujjukizi nga ye mwoyo w'omutukuvu gw'olaba mu ndabirwamu yo, otandika okubeera nga buli ky'oba okola weebuuza nti kwagala oyo gwe ndaba mu ndabirwamu yange akola ki? Ayina kubeera nga yeeyisa atya? Kwagala oyo atonda ensi ye gy'abeera ayagala, n'atabeera nga kkiriza ensi ey'ewabweru ng'ekola ensi ey'omunda. Muganda wange ye gwayina ekisumuluzo ery'ensi yo. Tokkiriza kubeera kagologoosi nga bajjajjaffe bwe bazze batutegeeza mu misomo egy'emabega eri abalala. Wolaba nga bbaawo akuyisa bubi, wolaba nga mukazi we akuyisa bubi, bw'osobola okubeera nga otonda essanyu munda mu ggwe kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Osobola okutonda okwagala kwo, osobola okweyagala, osobola okubeera nga gwe priority namba emu, nga n'abalala bwe babeera bagenze obawa omukisa. Mu kubawa omukisa ne weeyongerayo n'obulamu bwo, kubanga anyway ozze obbulukuka emirundi egisoba mu bufukunya gye tutamanyi olunaku olwaleero. Gwe lowooza b'obadde nabo abo be balerativu bo bokka? Nedda. Amayengo go ago g'oba ozimbye munda mu ggwe gagenda kubeera nga gakukwasa bumu n'abantu abatambulira mu mayengo ge gamu. So mu butuufu oyina kuwa mukisa n'omanya nti nno omutonzi ono kamuwa akadde naye akule ku peesi ye, kubanga at the end of the day era omwana waatandika ekibiina n'akiddamu, era olunaku oluba luddako oba exam ebeera eddako ayina ezo kisigalamu oba okuyita n'agenda mu P4, n'agenda mu P5, n'agenda mu P6. Lwe lugendo lwa buli kinoomu. Newookera ku makya olwaleero n'ofuuka vampire era olituuka n'okomawo n'obeera omutonzi ng'okooye ebyokunywa omusaayi, ng'okooye ebyekizikiza, n'okomawo ku sayidi ey'ekitangaala. Tuyina okwesonyiwa ku lw'ebyo byonna bye tukoze. Muganda wange oyinza okubeera nga weekubamu mu ttooki n'olaba nga waliwo ebintu ebitatuukiridde by'obadde okola, tebikufuula nti oli mwonoonyi. Ozze wazaalibwa mu kuzaalibwa kubanga amagezi manya okukula kw'omwoyo kubalirwa ku magezi, consciousness, omwoyo gwe guba gufunye. Omwana wookera ku makya n'omuzaala mwana wo ali mu myaka 3 oba mwaka gumu, n'ofuna sukaali, n'ofuna akawunga, n'okateekaawo biki ebyo ng'ebikozesebwa mu nju, n'ogenda okukomawo nga abiyiyeyiye yeesiimudde ebizigo, yenna akoze katogo konna mu nju, ogamba nti omwana wange ono muyononefu. Era kamukumeka omuliro. Gw'osobola okikola. Wobeera nga tosobola kukikola, gwe lwaki olowooza nti nno taata Tonda ne maama Namugereka basobola okukikola eri ggwe omwana waabwe omutukuvu? So byonna by'okoze osse ojolonze, okoze byonna ebintu byonna ebitasaanidde obutali bulamu buno bwokka naye n'obulamu obw'emabega ye wabikola, naye kati wooli kyekiseera oyatule kubanga buli kintu kyonna kikolebwa mu mibiri.
tewaliyo chance yonna gy'ogenda kufuna ng'oli mu nsi ey'emyoyo okusobola okubeera ng'otereeza ensobi bazitereereza wano. Yensonga lwaki tukutula emikago, tukutula tusaba ekisonyiwo ku ebyo byonna bye tuzze tukola mu bulamu bwonna bwe tuzze tutambula. Olunaku olwaleero jjajjaffe Namuzinda yatugamba tutwale ebibi byaffe, tutwale embeera yonna gye tukoze emabega okulumya abalala okukola kye tubeere nti nno eringanga closet. Kitegera kubanga ebyo byonna byali just kwonoona nga bulubandi, naye tekitufuula nti nno tetusaanidde mu maaso ga taata. Agambya mwana wange tannaba kuyiga nti nno sukaali ono tumukozesa tumunywera mu caayi oba ebizigo nti babisiggako katono no ebisigadde n'obikozesaako olulala, oba nti gundi ani akawunga tebakateeka mu mutwe naye bakateeka mu sefuliya ne bakagoya ne bakalya. Abeera just obeera oba okyali muto just ng'omwoyo obeera tekikufuula nti tosaanidde, tekikufuula nti nno oba oyonoonye. Nedda experience eyo gy'ofunye n'otegeera nti ettaala eno wenjikutteko enjokyeza ng'omwana omuto w'omulaba nti wakwata ku ttaala omulundi ogumu n'ategeera nti eyokya olunaku oluddako tagenda kuddamu gikola ki gikwatako. Naffe ye experience yaffe naddala nga tuli mu level ey'ekyombo ky'omwana w'omuntu esembayo, kubanga eno gye twandiyise nga level 1 mu evolution ze tuba tuddako oba okweyubula kwe tubeera tuddako mu maaso. Okitegeera omwagalo? So katala lyaffe okubeera nga buli kiseera tusaba ekisonyiwo si ku bulamu buno naye n'obulamu obw'emabega. Olunaku olwaleero otunuulira abo abali mu bufuzi, otunuulira abo b'olowooza nti babi, naye bwe bakulaga ebyayitaabyo eby'emabega ojja kwewuunya nga ebiri mu bitabo ebyo b'owulira abafuzi abaali ab'omutawaana nga gwe mwoyo gw'ogwegwe kennyini. Kitegera nga mwoyo gwo kennyini gwe wayitamu. Nga mu bufuzi bwo naawe watta ate ng'osse n'okusinga abo b'olowooza nti bassa olunaku olwaleero oba basse oba batta oba mulikozi ez'okutta nga gwe ate wayitawo nga oyinza n'okubeera nga ebyayitaabwe nga tebaabiwandiika naye mwebiri mu DNA eyo. Buli w'otunuulira ensi ey'ewabweru n'oteeka omuzinzi eri ebyo by'olowooza nti bikyamu, manya nti biri mu ndaayo. Sinakindi naawe wabiyitamu era wabikola. Ye towakana. Woba owakana gwe kwate mmwanyi 9 5 ku 4 zikwate mu ngalo zo, saba bajjajjange bakama bange nsaba mundage obulamu bwange obw'emabega wennali oba nattako oba nakola ki, bagenda bikulaga. Kisolo ki kye walimu, biki muti ki gwe walimu, bagenda kubikulaga osobole okubeera nga otegeera nti bano b'otunuulira b'osongamu ennyo olunaku olwaleero b'olowooza nti babbi, naawe waliwo akadde we wabbira. Ekyo tekikufuula kubeera mwana atasaanidde, osaanidde. Kubanga ffenna tuyonoonye mu maka g'abajjajjaffe g'abazadde baffe nga tukyali bato, naye tebatugambangako nti kaanaako kanzibira soda oba kanjiira soda wange oba kaayiwa enva kaafuuka kabi. Nedda naffe bwetyo bwe tuli mu maaso ga Katonda, bino byonna bye tuli mu experience okusobola okubeera nga tukula, kubanga tuli myoyo egitaggwawo. Yeffe mwoyo mutukuvu. Bangi kummwe mwayokyebwa naddala nga muli mu Europe, ne babookya ne babateeka ku muti ne babakolezaako omuliro, kubanga baabalanga okubeera ekitangaala, ne babaguza ekitangaala ekyo ekyawabweru eky'obulimba. Ye ojja kujjukira bakulage mu kirooto nga bakukumako omuliro.
nga sina kindi ng'oli kwomu abo be balowoozesa nti nno bajulizi simanyi bajulizi ba Uganda nga tomanyi nti no vampire yennyini eyabookya okusobola okubeera ng'ekola ritual ey'okussa vibrations z'abakatonda nga bateeka mu buyinja obw'enjawulo bwe baalenga bakola okukuba amataka. Naye kati wooli baakutta, naye kati wooli okitegera. So kyekiseera ng'abaana b'abantu tuleke ebintu emabega bigende, tutegeere nti tuli mwoyo. Waliwo bye baakukola mu bufumbo bwo, tudde ku mulamwa, byonna bye baakukola emabega. Kati naawe oyina obukaawo munda mu ggwe, naye nga tonnaba kubeera ng'otunuulira bbaawo, nga tonnaba kubeera ng'otunuulira mukazi wo. Sooka weekuba ettooki munda mu ggwe ogambe nti nno naye nze njagalika. Sooka obeere kwagala, sooka obeere okwo okwagala kw'oyagala babeere nga bakwagala. Oyagalika. Weebuuze, we bakugambako ng'osukungwala, we bakugambako gwe togambwako, nammwe ate abakyala abalowooza nti nno obuyinza buli kimu nti olina kubeera ng'ogendera ku sayidi omwami y'alina okubeera ng'akusalirawo mu bwakatonda. Manya nti nno otuddemu ekisajja n'ekikazi, ekitegeeza nti nno oli katonda eyeetengeredde. Embeera yonna ekunyigiriza oyina obuyinza okusalawo n'ogamba ntadde obufumbo buno we bubeera nga bumazeeko eddembe. Naawe omusajja w'olaba nga mukazi wakuyitiriddeko buli kiseera munemutuuka n'ekisente ey'okulowooza nti okwerangira nti ngenda kutta, ngenda kukola ki, oli n'akugezaamu n'ejjambiya nga naawe osigalawo mu bufumbo oba mu busamize. Oyina kukola ebyo bizimba bwa katonda bwo. Bw'olaba ng'ebintu bigaanye, tewaliiwo kkomo era tewaliiwo kibi ky'oba okoze kubeera ng'ojja kugenda ofumbe mu malya 10. Oyinza okubeera nga wakiwandiika nti nnyina okutabaala amalya 10 oba amalya 20 oba amalya 100. Ate ng'oba olina okituukiriza kubanga omutonzi yakiwandiika nga ye mwoyo w'omutukuvu, kwagala butayagala oba olina okituukiriza. Oba olina okituukiriza kubanga wakola osobole okubeera ng'oyigamu. Lino somero byonna bye twajja tusoma mu masomero ag'enjawulo, byonna bye twajja tusoma obukrosi bwe bakola ki bujja babututimbyeko ku mitwe. Ebyo byonna twabireka mu bitabo, tebikyatugasa na tugasa, naye tuyina kye twayiga. N'oyiga nti no kifo kino n'ogenda ng'osunsulamu n'osobola okubeera ng'okula. Naawe omulubaale kyekiseera kula. Manya nti obufumbo bwo katala lya buli kinnoomu kubanga ye ssomero erisooka eri buli mwoyo gwonna, kubanga ge makka g'emyoyo. So nga tonnaba kubeera ng'otuusa embeera yonna etatuukiridde, sooka weebuuze, gw'otuukiridde, gw'oli otya, oyagalika? Ekirala nga maliriza, manya nti nno eddembe lyo liri munda mu ggwe, okwagala kuli munda mu ggwe, nga tonnaba kubeera ng'olowooza nti nno obufumbo bwe bugenda okubeera nga bukuwa okwagala, nga tonnaba kubeera ng'oddaawo ng'olowooza nti nno ssente simanyi ze zigenda okubeera nga zikuwa okwagala. Bangi abaziyina nga tebeebaka. Naye w'ozimba n'ojjukira mwoyo w'omutukuvu n'ozimba okwagala munda mu ggwe, ebyensi bigenda n'osigaza omwoyo gw'omutukuvu kubanga tali kuleka. Mu byonna bimuyiseemu ye waali okulindirira.
Woolikeera ku makya n'olaba n'otunulira mu ndabirwamu oyo n'olaba nga akuvuddemu nga tokyamulaba ng'omanya nti nno n'omwoyo wange omutukuvu anvuddemu. Naye takuvanga mu buli kiseera abeera waakugamba nkwagala nga bw'oli. Nzijukira. Jjukira nti gye ndi. Neebuuza. Buuza okuluŋŋamizibwa kwange kubanga tuli bumu. Omuganda kyayita ssenga w'omutima. Naye ssenga w'omutima ono tebamwogerako bwogezi, bamuzimba kubanga asaanyizibwawo amayengo ak'ekizikiza n'aseebengerera. Mu ngeri eno w'omujjukira olina okumuzimba. Ogwo omusomo naguba wa ngeri we bazimba kwagala mu mutima gwammwe. Amaka muzimbe, abafumbo muzimbe kwagala munda mu mmwe. Osobola okubeera ng'obeera amayengo ago agaagalika kubanga weeyagala. Ekyo ekiba kitudde munda mu ggwe kigenda kusika amayengo ge gamu. Olengera obufumbo bwe bugenda okubeera nga bunyuma. Ne gy'oba ogenze nga nabo bakola kye kimu n'emirimu nalyo gigenda kunyuma. N'abakwetoolodde bwe babeera nga balina ekintu kye kimu, buli makanga gakonsentratinga ku nsi yaabwe ey'omunda, era kibeera kireeta obumu mu society okubeera nga bakolaganira wamu kubanga beeyagala. Mu kweyagala ne bamanya nti nno wennumya omulala ye kitangaala, ye mwoyo mutukuvu, ate nga naawe oli mwoyo mutukuvu. Yeno entegeera gye mulina okubeera nga mutegeera. Kino kyekitegeeza nti nno ate gwe weemaleko ebirina okubeera nga bikubeezaawo n'olage nti nno oyagala abalala. Ate ekyo tekikola mu nsi ey'emyoyo. Olina kusooka kumala kweyagala. Olina kubeera n'ebyo by'osobola okubeera nabyo okubigaba ate nga bikumala. Olina mutwalo n'osanga oli ayagala mutwalo naawe gonna n'ogwejjako. Sooka ojjeko nga kasanvu amanye nti kamuwa 10 naye asurvivinga oba waliwo n'amukola kyanamwongererako. Ekyo bayita self love. Okwo kwe kwagala okwaddala, naye tekubeera wabweru w'omutonzi, tekubeera wabweru w'ensi yo, kubeera mundaayo. Era kuzimbibwa buki? Buzimbibwe. Olunaku olwaleero mutunuulira mu nsi nga we mugamba nti nno eyonoonese, ensi evudde ku mulamwa, ensi twava ku nnono, ensi twakola ki? Ennono kye ki? Kwe kwenonooneza. Nonooza omutima gwo. Dda mu mutima gw'ononooze. Ononooza amazima go aganaakufuula ow'eddembe. Kwe kweddiza obuyinza obw'omwoyo omutukuvu. Oyo bye baakulimba ne bakugamba nti nno Trinity eri taata, simanyi mwana ne mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu y'omu n'omwana baabuuka maama. Trinity entuufu eri taata, maama ne mwana. Nga ye gwenze naawe. Ffenna tuli kimu mu maaso ga taata ne maama. Otuukiridde ky'okkiririzaamu ky'ofuna. Oli biological computer. So we programming bulungi. Abafumbo muyina obuzibu obw'okubeera nga mweyogerako embeera embi. Ne mulangira abaana ne mubateekako ne mubawandikako ebigambo ebibi. Ebigambo ebyo ebitazimba nsi yaabwe ey'omu maaso. At the end of the day ng'abeera mu mbeera etatuukiridde, naye nga biki by'ozza omuyogerako. Mubalangirira obubbi. At the end of the day watuuka n'afuuka omubbi nga weenenya, nga gwe kennyini kuva mu buto omulangira obubbi, omulangira obusiru. Gwe newankubadde olaba nga tayita bulungi, naye mutuukirivu era mugezi, ky'oba omulangirirako kubanga ekyo ky'omwagaliza obeera omuprogramminga. Naawe kennyini weeprogramminge. Ne w'obeera oli mulwadde gwe gamba ndi mulamu. Ne w'obeera oli mwavu nga tewulina kasente gamba ndi mugagga, ndi muyika.
amayenga ago buli woogatonda n'otuuka ku timelines ezo oba gye tuyita ebiro, then ebintu ebyo bijja naye byetaaga obugumiikiriza n'amayengo go okusobola okubeera nga buli kiseera ofuna akadda okudda mu mutima gwo n'osirika kye tuyita meditation, n'owuliriza eddoboozi lyo, n'owuliriza ssengaawo w'omutima gwo, ng'omwo mwe mubeera amaloboozi g'abajjajjaffe n'okuluŋŋamizibwa kw'abajjajjaffe buli kiseera. Ensi we tubeera tuyagala tugitunuulire tugitereeze, temulowooza nti mugenda gitereeza na kwekalakaasa, temulowooza nti mugenda kugitereeza na kuwandiika simanyi posts, temulowooza nno mugenda gitereeza na kukola simanyi videos, simanyi kuyogera nga gundi ne gundi waakola kino bwe kiti, abikola fine, naye manya nti nno ago amayengo go agalaba obusi, agalaba obulyi bw'enguzi naawe gakyakulimu. Y'ensonga lwaki olaba ebyo. Salawo odde mundaayo omanye nti enguzi eyo gy'otunuulira amayengo ago mwegale mundaagoyo. Oyinza okubeera nga togikoze mu bulamu buno naye wagikola mu bulamu bwo obw'emabega. Weeyozeeyoze, tunuulira sayidi ennungi, tonda ensi eyo gy'oyagala kubanga oli ka small project ak'ensi ey'awamu. Sengendo buli weeweza 51% eri positive thoughts oba ebirowoozo ebirungi yefuuka state ya planet kyekimu n'eggwanga lyerimu. Ebiseera ebisinga nzija mbawa example ne mbagamba nti nno eddungu eriri mu Bawarabu litudde mu bbo. Omuwarabu wakeera ku makya n'ajja n'asensera wano mu Buganda n'atuulawo n'aweza 51%, automatically Uganda eba erina okufuuka eddungu. Kyova olaba nti nno we batta bali ab'engulu abaali baliwo era wonna wonna we bali waliwo eddungu kubanga litudde mu mitima gyabwe. That is the logic. Oli projector ey'ekinene, Sengendo Natimba atudde munda muggwe, y'ensonga lwaki olina emisoto ena munda muggwe. Kino tukitegeere, we tubeera nga tuyagala tutereeze ensi eyo gye twagala tutereeze. Wandiika oyagala nsi ki eyo, nti oyagala ensi ejjuddemu eddembe, oyagala ensi ejjuddemu essanyu, oyagala ensi ejjuddemu obwenkanya, oyagala ensi ejjuddemu ebintu bwe bityo. Biwandiike wansi. Kati nga ng'omaze okubiwandiika wansi, weebuuza ekibuuzo kimu, nze mbiina munda. Mbiina munda. Amaanyi go gali mu kwefugaako, si kufuga balala. Gwe ng'omusajja omufumbo, gwe ng'omukazi omufumbo, okulowooza nti oli w'amaanyi mu maka era olowooza nti nno yeggwe simanyi Sankagale oba yeggwe Nankagale, oyina kusooka kumala kutegeera amaanyi g'amatuufu gye gali mundaayo. Mu ngeri eyo ojja kufuna amaka amalungi ageeyagaza, ojja kufuna obulamu obulungi era weeyagaza kubanga oba otegedde amaanyi g'amatuufu gye tegali wabwerugo, gali mundaago. Woweefuga, womanya amaanyi go agali mundaago era n'ogayimuka n'osobola okubeera ng'ofuga ensi ye ey'ewabweru. Ey'omunda manya ebyawabweru bibeera automatic kubanga g'oli projector eri ago amayengo agatudde munda muggwe g'olaba wabweru. Kitegera omuntu omulungi era abeera n'abalungi. Gwe omuntu atalina mpisa n'owobeera dokita ng'okola ki, buli ajja mu ddwaliro lyo n'agamba dokita akola bulungi naye maama empisa, kaŋŋende nkole ki, at least banzijanjabire ewalala abanampa ekitiibwa. Mayengo go success teri mu kusomako. Success eri mu nsi yo ya munda, nze naawe. So twefeeko tutegeere amaanyi gaffe tusobole okubeera nga tuzaala emisange, tubeera mu ngatto y'abajjajjaffe abo kye bayagala okubeera nga tufuuka. Kubanga buli w'ozaala omwana omuzaala kufuuka naye taata ne maama ky'oli.
kyekyo bajjajjaffe nabo kye batutendeka okusobola okubeera nga tufuuka abazadde ab'ensi ey'enkya, okufuuka emmunyenye ey'ensi ey'enkya, kubanga ye gwazaala sseŋŋendo n'omala w'okula n'ozaala galaxy n'omala n'okula n'ofuuka omuzadde wa universe. Kisoboka wekkiririzeemu ye gwe computer, biological computer ekola oba eweebwa buli kintu kyonna kye yeeyagaliza ekiweebwa. Baakuwa open check we wali otandika obulamu bwo omwagalwa, baatuwa ffenna open check, baatuwa olupapula lupya nga terulina kawandiiko konna ne bakugamba kola ensi gy'oyagala. We wajja watandika okuwandiika ensi ne weewandiika ensi eriko ekkomo, naye nga buli kimu osobola okubeera ng'okyekolera. Bakuwadde cheeke osobola okuwandiika biliyoni zonna z'oyagala, gwe n'ogamba nze nsaanidde 1000, naye ng'osobola okwewandiikira kyonna ky'oyagala n'ekikuweebwa. Kino twali twakyerabira n'ekintu kye kiseera okubeera nga tujjukira obutukuvu bwaffe, kye kiseera tutegere nti tuli baana abatukuvu aba taata Tona ne maama Namugereka abasobola okubeera nga baweebwa buli kintu kyonna kye tubeera twetaaga okusinziira ku mayengo gaffe. Si byakwogera bwogezi naye tubikolerera bukolerezi. Tewaliwo kintu kyonna kigenda kujja ku silver plate oba mu bwangu, kubanga ekikula amangu kifa mangu. Wookera ku makya n'oyimusa amaanyi go n'otegeera amaanyi kiki g'oyina, osobola okubeera ng'osobola okusaanyawo sseŋŋendo. Naye wookula ne balaba nti okuza osobola okubeera nga ofuga amaanyi g'omunda, then ne bakukwasa amatwale. Kyova olaba nti n'amatwale gatandikira kuva mu nsi yo, amatwale ne gadda mu luggya lwa jjajjaawo, ne gadda mu lunyiriri mu nsi ey'omwoyo. Ekyo kye bayita lubaale, ensengeka ya lubaale etandikira kuva ku ggwe nze naawe. So tubeere kwagala ekyo kye tuli. Nziramu okujjukiza tewajja kunoonya kwagala, wajja kujjukira kwagala. Kwagala oyo yatudde mu ndabirwamu eyo, weetunuulira mu ndabirwamu ne weerengera, oyo gwe bayita kwagala, gwe wajja okujjukira. So muganda wange wejjukire, omufumbo wejjukire, osobole okubeera ng'oyimusa amayengo ago, amayengo go amazima go ag'omwoyo omutukuvu gakufuule ow'eddembe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.